Bw'oba obadde mu kusaba n'okusiiba n'oloota ng'olya ekirooto ekyo kitegeeza ki? Obadde mu kusaba n'okusiiba kakati ate oloota olaba oli mu kulya oli mu kunywa. Kya kirooto kye tugenda batunuulira olunaku olwaleero. Abandi ab'emikwano babita Brother Steven nga kweno channel tuddamu ebirooto n'okuyiga ku topics endala tuli balokole ab'emikwano. Okay? Ekirooto kino kirimu engeri bbiri. Waliwo okuloota ng'olya nga mu butuufu oli muntu asiiba naye nga buli kaseera olowooza kulya, ssaawa z'okulya zituuka ddi ndye, ng'obeera olabiriza ssaawa buli kaseera. Osobola okuloota ng'olya mu butuufu nga just kiraga ekyo ky'olowoozaako. Naye osobola okuloota ng'olya nga Mukama Katonda yali mu kubanga aliisa omwoyo gwo, nga Mukama akulaga nti ali mu kubanga aliisa omwoyo gwo. Kyolina okutegeera ng'omwana wa Katonda nti omwoyo gwo gulya ng'omubiri gwo bwe gulya, gulya emmere. Waliwo emmere ey'omubiri, waliwo emmere yaki ey'omwoyo gwo. Bayibuli kyeva egamba mu kitabo kya Matayo essula 5:6 nti beesiimye abalumwa enjala n'ennyonta ku lw'obutuukirivu abo balikola ki? Bayibuli egamba balikkusibwa ddi era bagenda kukkuta kimmere. Abalumwa ennyonta n'abalumwa enjala ku lw'obutuukirivu bakkuta ddi? Mukama waffe bulungi yeebazibwe. So okuloota ekirooto ng'ekyo nga Mukama Katonda ali mu kukkusa, ng'akulaga ali mu kukkusa, ali mu kubanga aliisa omwoyo gwo. Buli bw'oleka emmere n'oyingira mu kusaba n'okusiiba oba weerekereza eby'omubiri kubanga omubiri guno gwagala kulya, gubeerawo na kulya. Okay? Naye ate omwoyo gwo gubeerawo naki? Na kigambo kya Katonda. Bayibuli kyeva egamba nti omuntu taabeerewo na kulya kwokka wabula na buli kigambo kya Katonda, that man shall not live by bread alone but by every word that proceeds to the mouth of the Lord. Na buli kigambo kya Katonda. So omuntu ow'omunda alya ekigambo kya Katonda. Kati osobola okubeera ng'oli mu kusaba n'okusiiba n'oloota ng'oli mu kulya akawunga n'ebijanjaalo. Bangi mubuuza nnyo kweta ng'olya akawunga n'ebijanjaalo kitegeeza ky'oba ng'oli mu kusaba n'okusiiba ate mu emmere y'omu kirooto eba ewooma nnyo 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 nnyo. Emmere y'omu kirooto eba ewooma nnyo emmere eno okusinga emmere yaffe eya bulijjo. So bw'obeera ng'oli mu kusaba n'okusiiba n'oloota ng'oli mu kulya emmere ewooma nnyo 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 nnyo. Abamu oluusi n'akawunga n'ebijanjaalo si oluusi emmere yo sigyagala nnyo, naye nga mu kirooto oloota olya emmere oli akawunga n'ebijanjaalo nga biwooma nnyo 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 ng'obadde mu kusaba n'okusiiba. Singa Mukama bakulaga nti oli mu kulya emmere yaki ey'omwoyo, weta kubanga omwoyo gwo guba gubakola ki? Mukama yaba akuliisa. Abamu oloota nga oli mu kunywa oluusi kasoda, oli mu kunywa amazzi, naye amazzi ago obeera owulira nga mu butuufu gaba galina gye gattamu ennyonta, gabeera galina engeri gye gawooma mu kirooto. Naye bagamba nange nali mbirooseeko nga ndi mu kusaba n'okusiiba. Oloota ng'onywa amazzi naye nga mu butuufu olinga gateekera ddala ku mwoyo kuli kwennyini ng'oganywa. Ebiseera ebisinga obeera okkusibwa. Babiri nga begamba nti beesiimye abalumwa ennyonta, abalumwa enjala ku lw'obutuukirivu balikkusibwa. Amazzi g'oli mu kunywa mukwano gwo obeera mu kunywa mwoyo wa Mukama, omwoyo omutukuvu. Bayibuli mwogerako era mugeraageranya ku mazzi era egamba out of our bellies, that mu mbuto zaffe munaavangamu ki? Ensulo ez'amazzi agaki? Ag'obulamu. Kati ago g'oli mu kunywa, ago amazzi g'oli mu kunywa mukwano gwange manya nti oba oyejjuzaawo era saa zino obugenda kubeera olubuto mu embuto zaffe zibe nga zivaamu ensulo ezo ez'amazzi ag'obulamu g'oli mu kubanga onywa. Ebirooto ebirala bikwatagana ku mazzi ojja genda video gye nakola ey'okuloota okukima amazzi, ataapu, biki n'ebirala bino bikwatagana ku mazzi, ojja kuba video eyo. N'ebirooto ebyokulya nakola video ekwatagana ku kuloota ng'olya kye kitegeeza, ojja kuba video eri detailed bulungi yogera ku birooto ebyokulya. Lwaki njagala beera so specific ku kirooto ekikwatagana ku muntu ng'obadde oli mu kusaba n'okusiiba n'oloota ng'olaba oli mu kulya. Wabula ate nga bwe bagambye nti osobola okuloota ng'oli mu kulya naye nga mukwano gwange ebirowoozo bye just bye biri mu kutawaanyaamu. Nga sigamba nti Mukama aliisa omwoyo gwo naye nga just ebirowoozo nga njala ebadde ekuluma abamu paying so attention ng'oli mu kusaba n'okusiiba. Obeera attentive ku bintu by'okulya, ofa nnyo okusaba zituuka ddi, kugamba obeera ng'oli ku bunkenke. Wajja ofuna ebirooto nga bino ebyokubanga mukwano gwange oli mu kuloota ng'okola ki? Ng'olya. Babiri yogera mu kitabo kya Isaaya essula 29:8 ndoza kamba somerewo. Wagamba wewati Isaaya essula 29 olunyiriri lujja kuba lwa 8. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Kale wagamba wewati awo kiribanga omuyala bw'aloota era laba ng'alya naye n'azuukuka n'obulamu bwe nga tebukkuse, oba ng'ow'ennyonta bw'aloota era laba ng'anywa naye n'azuukuka nga alaba azirika,
obulamu bwe nga bwoya. Bwekityo bwe kiriba ekibiina ky'amawanga gonna agalwana n'olusozi Sayuni. Mukama yeebazibwe nnyo. Bw'obanga tunaba subscribinga ku eno channel, subscribinga kona kade, selecting all, olimo kubanga omisinga video zaffe zetuteekayo almost buli lunaku. Eno channel buli mwana wa Katonda wenna ogyetaaga subscribinga, obubaka buno mlikinge busobole okubanga butambula. Bulikinga obubaka buno kibuyambako YouTube okubanga ekola ki ebutambuza. So mlikinga obubaka buno busobole okubanga bukola ki butambula. Na osokulota nga olya wasiibye naye ng'olya kati ngenda kubanga nzira ku bika by'emmere ebyenjawulo. Magambye waliwo abalota ng'olya ki ng'olya kawuga n'ebijanjaalo n'embanyonnyola. Osokulota ng'olya lumonde era kye kimu. Oli mu kusaba n'okusiiba naye n'olota ng'olya mu mmonde. Ekyo singa omumonde ogwo guba guwooma. Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama Katonda aba aliisa omwoyo gwo. The fact that oli mu kusaba n'okusiiba Bayibuli egamba emmere ekaluba yaba macuwa yaba bakuze mu mwoyo. Mukama yeebazibwe nnyo. Kati olota ng'olya emmere ekola ki ekaluba. Mukama wa Katonda baakulaga nti oli mu kubanga oli omubiri gwa Kristo. Okay? Waliwo abalota nti mulya emigaati oli mu kusaba n'okusiiba naye ng'olota olya ki omugaati. Jjukira Mukama waffe Yesu yakwata omugaati n'agumenyamu naye abayigirizwa be n'abagamba nti balye ogwe. N'abagamba mutolye mulye kino mwenna. N'agamba gwe omubiri gwe ogenda okubanga guweebwayo. Abali omugaati baba bali omubiri gwani? Mubiri gwa Kristo. Kati bw'obanga oli mu kusaba n'okusiiba n'olota ng'oli omugaati oba oli mu kulya mubiri gwani? Mubiri gwa Kristo. Jjukira ono Mukama waffe Yesu twamuyingiramu naye n'akola ki? N'atuyingiramu. So tuli mu ye naye ali mu ki? Muffe nga ne bwe yagamba nti ali mu kitaawe ne kitaawe ali mu ye. Atugamba tuyingire mu ye. So olota ng'oli omugaati ebiseera bisinga kubeera kulya mubiri gwani? Mubiri gwa Kristo. Mbagambye nti waliwo abantu abamu nga mulowooza ebyokulya buli kaseera. Olowooza ebyokulya buli kaseera n'olota ng'oli mu kulya oli mu kunywa. Ebiseera ebisinga ojja kubanga mukwano gwange bwongo bwe buli yakitinga. Webase oli muyala Bayibuli ebalaze bulungi nnyo. Webase ng'omuyala bw'aneebaka n'alota ng'alya omuyala kitegeeza nti obwongo bwonna buli ku ki? Ku byakulya. Abasinga bwe tubeera mu kusaba n'okusiiba ng'otegeera okusaba n'okusiiba okutuufu omuntu kuva abeera nawe tolumwa njala tolumwa nnyonta. Yesu okunafuwamukko mubiri guyisa okunafuwamukko naye nga tolumwa njala tolumwa ki? Nnyonta. Ebiseera ebisinga omuntu kuva abeera wamu naawe kubanga akukkusa. Olota ng'olya lumonde kyekimu ne muwogo ng'olota olya emiwogo ng'oli mu kusaba n'okusiiba era mukwano gwange manya nti omwoyo gwe gubakola ki? Gwe guba gulya emmere y'abamacuwa. Abamacuwa be basiiba ba amaca tebasiiba. Bamaca beera kimu Mukama mpa kino mpa kiri bansabireko bannange muteekeko emikono. Abo bagamba amaca kale abalokola abantu abakalokoka tebanaba kutegeera bingi ne mukwano gwe aludde mu bulokole oba gwategedde Katonda ayingira mu kusaba n'okusiiba gwakula mu mwoyo ojja kulota ebirooto ng'ebyo. Tanga Mukama Katonda akola ki? Aliisa omwoyo gwo. So bangi mulota ekirooto ng'ekyo ne weekanga n'ogamba nimanyi ebirooto ebyokulya bibi, ebirooto bya kulemererwa, ebirooto bya ki? Bya kuluzinga mikisa gyange. Si buli kaseera bulota ekirooto ekyokulya tobeera oluzinga emikisa gyo. Sometimes Mukama Katonda ayinza okubanga akuwa instructions always mu kusaba n'okusiiba okwo. Ayinza okubanga osiiba 12 n'olota ng'onywa ekikopo ekikalu kyayi omukalu. Mukama gamba yingirako mu dry. Mukama fulungi yeebazibwe nnyo. So tokwata bukwasi kikwate kya biki? Kya birooto by'olota. Manya amakulu ga kirooto. Nga mbagamba bulijjo tumwe tukuvu yasinga okuvumira ebirooto. Okay? Buuza yiga training okubanga obuuza ng'omuntu ku buli kaseera. Training okubanga obuuza omuntu ku buli kaseera. Kino kyendoosi kitegeeza ki? N'okubeera ng'owandiika ebirooto by'olota almost buli lunaku n'embeera mu birootedde. Kitegeeza nti obanga webase honest nga tosabye n'olota ng'ozze mu kyalo wandiika mu kitabo ekyo ky'owandiikamu ebirooto neebase sisabye n'olota nga nzira mu kyalo. So that wonna kirooto omulundi omulala nga webase tosabye obanga onafuyemu omanya nti buli nafuwa n'olota nzira mu kyalo nimanya nti kino kiba kyakudda mabega mu nsi ey'omwoyo. Okiraba? Oba ndota nzira ku ssomero oba neebase ku luno nsabye nnyo ne ndoota kino oba nabadde mbuuza Mukama ne ndoota kino. So embeera yonna gy'olooteddemu ekirooto sooka ogiwandiike bw'otyo bw'ogenda okuba ng'otegeera ebirooto byo Mukama byakozesa okwogera naawe. Wala nti omu ng'okozesa ofuna ebirooto atugambe ng'olina ekirooto kye Mukama kyakozesa oluusi okwogera naawe. Akulaga obuwanguzi olota ovudde mu kyalo. Wabanga akulaga okudda emabega olota odda wa? Odda mu kyalo. Obanga olina niyo gy'owangudde n'olota ng'olina omusota gw'okubye mu kyalo ng'oguwangudde. Okiraba? So kiba kirungi n'oba ng'oyiga okuba ng'otegeera amakulu g'ebirooto byo. N'okuba muzikirize nkomaawo leero mbadde nyakuwogera ku ekyo kyokka kubanga bangi muloota ng'olya oli mu kusaba n'okusiiba n'olowooza nti mukwano gwange kibi. Ku budde wekibeerera eky'omubiri ne wekibeerera ekyaki
eky'omwoyo. Kakomawo nze Brother Steve nga tuli balokole kuno kyatudde ebirooto n'okuyiga ku topics endala. Oyagula ka video akadde okugenda kwogera ku birooto ebyokwatagana ku taxi. Oba wali olose ku taxi ekirooto ekyo kona wano waggulu na kubangula ekirooto ekyo okulota taxi kitegeeza kibota kona oti kagenda play akakone ko waggulu awo wa kulotanga oli mu taxi oba mu ngeri yonna gy'oba ng'oloseemu taxi. Nuko mbere bulungi mweraba.